ekitiibwa, ettendo n'okugulumizibwa bidde eri oyo abakuumye nga mukyali balamu okutuuka kati. Ne leero tugenda kweyongerayo n'essula yaffe ey'okuna, mukulu wange akyusibwa omumwa. Wabula nga bulijjo kansooke nkujjukizeeko ku bye twalaba mu ssuula ey'okusatu gye twafundikira nayo omulundi oguwedde. Mu ssuula eyo tuzimba mu kkubo ly'emisambwa, tujjukira ng'oluvannyuma lw'omusezi eyaviirako empina okulebera ng'akyankalanyizza abaali mu kufumba, kyasalibwawo babage ekiyungu okubataasa ekyangaala. Naye ekyennaku baamaliriza bazimbye mu kkubo lya misambwa egyabalagira okukizimbula nga n'akataayi tekannasala kkubo. Katweyongereyo n'essula yaffe ey'okuna, mukulu wange akyusibwa omumwa. Essuula ey'okuna, mukulu wange akyusibwa omumwa. Akatabo Nkeesa Lukya. Mbutuufu ekyalo kino kyali kiriko emisambwa egya buli ngeri, era nga kasita kakutanda n'olemu okugondera amateeka gaagyo agataali mangu nga tooleke kukaaba anti gye gyafuganga. Waggulu ku lusozi lwe baayitanga Najja kwaliko olwazi ku ntikko yaalwo olwali oluseeteevu obulungi, era nga ku ddwo kwe kuli ebika by'emyeso ebiyitirivu. Oluusi bwe wayambukangayo tekyakuloberanga kulaba ng'empiki zitambula, wabula ng'abazitambuza tebalabwa. Ebintu nga bino byantiisanga nnyo era nga n'okwambukayo ntyayo, naye ebyembi ate gye twali tulina okulundira embuzi. Oluusi omusana bwe gwayakanga ennyo, amatali gonna gaakalanga, wabula omuddo gwa kuno gwo gwasigalanga gutinta. Engeri gye lwali lusozi lugulumivu, abalunzi b'embuzi ffekka ffe twali tusobola okulundirayo kuba ze zaali zisobola okuluwalampa. Lumu nze ne Kaalule nga twambuse waggulu eyo nga bulijjo, twasanga waliyo bannaffe abaali baatusooseeyo, naye engeri ettale gye lyali eddene, ekyokusangayo bano tekyatulobera naffe kutandika kulunda zaffe. Engeri gye zaali tezirina migwa, twalina okubeerayo tuzirabirire mpaka bwe zikkuta tulyoke tuzizze ewaka. Wabula olw'okuba twalwayokko, twatuuka ne tunoonya ekintu kye tuyinza okukola kitwalirize ku budde nga n'embuzi bwe zeeyongera okubwekera, era ekyaliwo kutandika kwesa. Wabula yadde ku lwazi kwaliko emyeso egyali gyasima obulungi, baasalawo bagye balame, naye bwe gwatuuka ku gw'okunoonya empiki, munnaffe n'asalawo agende mu myeso gy'abakulu aggyeyo ezaaliyo. Bannange baasooka kumugaana, naye nze engeri gye nnali simanyi kwesa sassaayo kyange. Yabategeezanga bwe yali omwetegefu okuzizzaayo nga bamaze okwesa, era abaali bamuwakanya nate yayongera n'abategeezanga guno bwe gwali gutagenda kubeera mulundi gusooka ng'akola kino, era nti emirundi egy'emabega gyonna mpaawo kyali kimutuuseeko nga yeerabidde nti kitta nkimanyidde. Bwe yayogera bino tebaddira kumuwakanya, Ssenkaggale empiki n'asomba. Baatandika okwesa era ebbanga lyawera, naye nga nze nnunda mbuzi ezaffe n'ez'abannaffe. Nga mmaze okumanya nti embuzi zonna zaali zikkuse, nategeeza bannange era nga nali njagala tudde ewaka, wabula ne bantegeeza ng'akazannyo bwe kaali katandika obutandisi okunyuma. Olw'okuba nali nkooye okwesimba ate nga sisobola kuleka munnange, nafuna bufunyi waali kasiikirize ne neebaka. Ssaawa nga 11 abaali mu kwesa baafunamu obutakkaanya obwabalimu okugonjoola ekyabawaliriza okunnyuka. Engeri gye baamala nga kaleeta mpiki si yaali mu kwesa, bwe baamugamba okuzizzaayo ne yeerema ng'agamba abasembyeyo bazizzeeyo. Era bamulemeddeko kwe kugamba nti kasita teziri wala bannyinizo banaazisanga awo bwe banaaba bazeetaaze. Olw'okuba si ffe twali tuziggyeeyo, twasalawo naffe tuzireke awo, bwekyo ne tugenda tugobe embuzi tudde ewaka. Baali baakasimbula ekigere nga kimu kyokka, nga nange ngezaako okuyimuka we nnali ngalaamirizza.
okuwulira eddoboozi nga lyogerera waggulu nti, "Waliggo komyawo empiki ezo." Olw'okuba ku ttale twaliyo banaffekka ate ng'eddoboozi lyawulikika nga lya muntu mukulu era nga nze ne baabakaalule twali tuwulidde ku ddoboozi ery'ekikula bwe kiti, twamanyirawo ekyali kiddako. Mukasa nga n'empale zimukankana yagamba Waliggo nti, "Bambi baabazaayo empiki." Bino nga tebinnagwawo, Waliggo yalinga ayogeza kabyo wabula mbudde buno entuyo yali atandise okuzisaza ebibatu. Wadde ffe twalinga abatafiibwako, naye nze engeri gye nali ntidde yali yanjawulo era ewatali kumala yadde eddakiika empale nali mmaze okuzitobya. Munnaffe Waliggo yeevaamu n'alonda empiki emu ku emu wabula ng'enkankana gy'akankana olowooza alimu musisi. Era yatwala ebbanga ng'azironda anti nga gy'akwata yedda wansi. Ng'amaze okuzinyweza mu ngalo yayimuka naye ng'okutya kumukutte emba zombi. Musajja wattu yatandika okutambula ng'adda gye yali yajja empiki naye aba tannazissa wansi n'ateebwako akakwakkulizo azizzeemu nga bwe yali yazisanze. Butuufu ku bwangu bwe yakozesa ng'aggyayo empiki zino mbuusabuusa nga yali akyajjukira ewaali n'ewataali. Kale bwe kibanga ekyo oba olyawo ekyangu yali takyakijjukira, yandisobodde atya okujjukira ewaali emu n'ewaali essatu? Olw'okuba teyalina kyakusalawo yatandika okuzizzaamu naye ng'afa kimuzi muggwe mu ngalo anti yalabikanga yali takyajjukira bwe zaali ziteekeddwa. Bwe yamala yayimuka naye aba tanneesimba na bulungi, empi ne zitandika okumuyitako. Ffe twawuliranga buwulizi nga zivuga ate nga naye tulaba yeetakula wabula ng'abamukuba tebalabwa. Mpozi oluusi wagiranga n'obanga alengera ekifaananyi ky'omuntu naye nga kibuukabuuka ng'ekidiba ekisuulemu effunfugu. Kale bw'otyo nga tosobola kulaba bulungi. Ate kino kyajjanga kaseera buseera bwe kimala ne kibulira ddala. Munnaffe empi zaamuliira ebbanga awatali kumuweeza era bwe yamala okukangavvulwa twalagirwa okudda ewaka wabula nga tujugumira bya kitalo. Olwatuuka ewaka munnange Kaalule yatandikira mu luggya okwagala okunyumya bwe bibadde naye talina kye yayogera na kimu, omumwa ne guziba. Yagezaako nnyo okwasamya akamwa ayogere naye ng'eddoboozi terifuluma. Osanga kino twandyekakabye ne tukigumira naye kyayongera okulebeza empina, omumwa gwe tegwalemma bulemwa kwogera wabula nabo ow'amaanyi yeeyolekera mu kaseera bwe yagezangako okubaako kyazza eri omumwa. Buli bwe yayagalanga okuwunya ku gwa ddyo ng'omumwa gubuuka ng'ekiwojjolo okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala. Mu kusooka gwadda mu mba ate bwe yagezaako okugusangayo ne gudda enkoto. Nga tumaze okukakasa nti ebintu byali bisusse we tubirowooleza, taata yasalawo Kaalule ataalibweko ewa jjajja Kazunzanjuki kuba yalowooza nga yekka eyalina obugezi ku kino, wabula naye kino kyamusukkako. Yategeezanga bw'ataalina bugezi kuzza mumwa mu kifo kyagwo ekituufu, mpozi yali ayinza kugusibira we gwali ne gutaddamu kuzunga, naye kino taata yakigaana anti mu kaseera kano gwali mu kawompo, kale ng'okugusibira awo tubanga kyenkana abatayambiddwa. Wadde nali muto naye neeva ekirowoozo ne mbagamba tuddemu tubenga abamuteekayo ekyokulya, tomanya guyinza okuseetuka ne gudda mu kifo ekituufu olwo ne gulyoka gusibibwawo. Ekirowoozo kyange baakigula era mbagirawo okugezesa ne kutandika. Mu kusooka gwadda mu kyenyi ate ogwaddako ne guddayo enkoto. Tetwaggwamu maanyi era oluvannyuma Mukama yayamba ne gudda kyenkana we gwali mu kuzaalwa. Omuganga yatandika okukola ku nteekateeka z'okugusiba era Mukama nate n'addamu n'ayamba. Kale wadde gwasigalamu akakyami naye yali afudde bw'alemala asaana ne yeebaza. Jjajja ng'amalirizza yasaba ensimbi ezitaaliwo mbudde obwo
wadde tezaali nnyingi. Taata yamusaba amugumiikirize ennaku ntono naye n'atamukaluubiriza. Wabula yategeeza nti nga tukyanoonya ensimbi twalina okusooka ne tufuna embuzi enzirugavu ne tugitwala ku lusozi ewali wasibuse emirerembe ne tugisaddaakira eyo. Twalina okugyokya oludda olumu ne tululirayo ate olulala ne tululekayo, era nti kino kyali kikolebwa okuliwa oba okwetondera emisambwa gye twali tusobezza. Twasuubizibwa nti kino bwe kinaaba kiwedde Kalole yali asobola n'okuddamu n'atereerera ddala. Eky'omukisa nti mu mbuzi ze twalina ewaka mwalimu eyali efaanana gye twali tulagiddwa, era eyo ye yalugwamu ne tuwona okufulumya ensimbi ate ezaali zikyatwekubya n'empi. Naye olunaku olw'okwetonda nga lutuuse, bwe najjukira bye twali tulabidde ku lusozi neerema, wabula kitange n'antegeeza nga bwe nali nteekwa obuteekwa, anti nze omu ku baali baziyiza omusango, kale nga nina okubaayo mu kwetonda. Naguma ne tugenda basatu, wabula ye maama ne baba Kibirige baalema okutuwerekera, naye taata ye yeewaayo yadde yali tali kubavunaanibwa. Nga tutuuse twakolanga bwe twali tulagiddwa, nga twewala okukola ensobi yonna. Olw'okuba omugabo gwe twali tulagiddwa okulya gwali munene bulala, twagezaako nga bwe tusobola, wabula ng'ennyama terina gyedda. Ate engeri gye kutaali munnyo, twatuuka nga kuyingula tukombako bukombi n'osuula, wamma ddala kiri kyali kibonerezo. Olw'okuba twali twakedde ssaawa okuwera ez'amayimbulambuzi nga buli kimu kiwedde, naye mbudde bwonna bwe twamalayo tewali mbeera etali ya bulijjo gye twasisinkana. Twadde eka nga tewali kye tututte, mpozi embuto ezaali zibulako akatono okutwabika. Naye wadde twali tusuubiziddwa nti Kalole waakutereera, wabula tekyasoboka. Omumwa gwe gwasigalayo gye gwali gukyamidde mpaka ne leero. Wadde ku ttale lino twali twagalayo nnyo mu kusooka, naye nze wamu naffenna ab'ewaka twalayira obutaliddira. Kale olw'okuba twali tusazeewo okwesonyiwa embuzi gye zakkutiranga, twasalawo tusimbe ebisagazi okwetooloola ekibanja kyonna bisobole okutuyambako. Mbudde ebisagazi nga bikula, embuzi twaziriisanga makoola ga miti, naddala emituba n'ebyamatovu mpaka ebisagazi bwe byakulira ddala. Ng'ebisagazi bimaze okukula, twatandika okubiriisa embuzi awatali kye tweraliikirira, era olw'okuba twali tusimbye kamaala, twagendanga okumala okutema bye twasembayo okusimba, nga bye twasooka bizzeemu okuloka, bwe tutyo eby'okudda ku nnajja ne tubyegema. Abangi ndowooza era tutuuse ku kufundikira essuula yaffe ey'okuna. Mukulu wange akyusibwa omumwa, bwetyo bwerabise, atakuumira mpeera, era musaba abankuumire mpaka ku mulundi ogw'omulala bwe tunaakomawo n'essuula yaffe ey'okutaano. Essuula ey'okutaano gye sandyagadde osuwe, kitaffe aliibwa. Mubeere bulungi.